Olunaku lw'eggulo nga ttiimu y'eggwanga The Cranes etunka ne Guinea mu mupiira ogwokubiri ogw'okusunsulamu mu bibinja zabadde ziwera kumpi eddakiika 65 mu kitundu ekyokubiri. Amasannyalaze ne gavaako ekisaawe kyonna ekya Mandela National Stadium e Namboole kyonna ne kikwata enzikiza. Omupiira gwayimiridde era abawagizi ne batandika okukoleeza obutaala obuli ku masimu gaabwe okumulisa mu kisaawe. Naye abaffe kiki ekyaviiriddeko amasannyalaze okuvaako? Naye bwewanga wabaddewo ekintu kyonna ekikyamu ekyakoleddwa nakyo tujja kukitegeera. Ekyo kijja kuba kibi nnyo eri eggwanga lyaffe. Wano minisita wagambira nti kyetaagisa wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo okuzuulira ddala awaavudde ekizibu. Amasannyalaze kyatuyisiza bubi naye tukya investigating finding out kiki ddala ekyakozinze ekyo. Ekitono kino tebambuuliddeko MD kyeyaŋŋambye nti wabaddewo power failure. Kati bwe gaagenze nga bulijjo bwe gabeera awaka ne gavaawo. Bw'oba okimanyi bulungi nti awaka bw'obeera ne gadgets naddala ettaala eza fluorescent amasannyalaze bwe gakendeera mwezivaako teziddako gamala kukomawo ng'ate mangi kati n'ekigeraganya ne floodlights zetukozesa ku kisaawe. Okusinziira kwa Kabulindi kino kyakuyigira eggwanga n'eri bannabyabyemizannyo bonna kubanga guno gwe gumu ku mipiira egisoose okuzannyibwa ekiro oguli ku ddaala ensi yonna wane Namboole. Naye ate oludda kyatuyigiriza kubanga mukimanyi bulungi nnyo tetulina kuzanya mizannyo gya kiro kati twekoonye tumanya nti wateeka okubeerawo standby generator eya capacity eyo kyemmanyi nti generator gye tulina kati eteekwa okuba nga tesobola kuteeka ku floodlights esobola okumulisa ebintu ebirala ne ku paliamenti yaffe wano bulijjo mu kiraba gavaako amasannyalaze ne gasigala ng'ettaala zaaka ng'ate ebirala tebisobola kukola. Oluvannyuma amasannyalaze gasobodde okudda naye era tewali kyakyuseemu. Uganda yabadde yamaze dde okuteba ggoolo 2 ng'era yeetisse ekibinja kino n'obubonero 4 nga ne Ghana erina obubonero 4 eri mu kifo ekyokubiri.